Basingle mothers bamikwano temugwa mmanyi ekintu kiri kimu kwefaako kweyonja yadde oyina abaana tojja kubula muntu agenda naawe. Obubaka buno bwa single mother gwe wennanga omanyi nti no baakusuulawo waliko n'omusajja omunnange nene bitatambula bulungi oli awo tawaana n'abaana ensi ekufundiridde nkugamba nti no si yenkomerero okusinziira ku bujulizi buno. Obujulizi buno bujjuddemu ekyokuyiga kingi. Omukyalo ono yava ewa bbaawe yamulekawo ng'afunye omukyala omulala n'agenda n'amusuulawo kyokka alaba ate n'amujja ne mu nnyumba mwe baali babeera n'agenda n'amupangisa ewalala kyokka gy'asooka okumutwala nga mujja we yennyini. Wulira obujoozi naye Katonda nkugamba ebiseera ebisinga nkugamba nti no buli woonoonya Katonda awulira okukaaba kwo. Katonda takulekangako kubonaabona naye akugamba sooka onnoonye. Buli awo anoonya yenna alinfuna ndimulabikira. Kati baana ba Katonda bintu bingi nnyo ebitutuukako naye nga tetumanyi kulwana ntalo. Entalo tumanyi za kulwana mu mubiri. Entalo ez'omubiri teziyinza kuwanguza za mwoyo. Olina okugenda mu buziba, olina okunoonya Mukama kubanga Katonda embeera eyo gy'olimu sigamba nti no tagimanyi. Embeera eyo gy'olimu agimanyi naye ayagala you surrender. Oleme kwerwaniranga ggwe otegeere nti n'olina Katonda asobola okulwanirira. Katonda kyatwagaza. Ebiseera ebisinga tugenda ne twerwanirira entalo ne tuvaayo nga tuwanguddwa naye oyo Katonda ng'omutumye ogenda okulwanira olutalo toyinza kuvaayo nga toluwangudde ng'oline Katonda. Kale nno njagala nkuwa obujulizi buno bukuzzeemu amaanyi gwe single mother gwena gwe baali basuddeko mu nnyumba. Katonda akyalinayo chansiyo. Omanyi Katonda yeetegekerayo akasanvu ke. Kale nkusaba olaba obujulizi buno ate era naawe obeeko ekyokuyiga mu comment section mwoba oteeka choice. Buli video gye tuteekayo n'obako ekyokuyiga ng'oteeka mu comment section nga twesanga eyo nga tunyumyamu mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Haleluya. Buli lweweefa nze abaana bange baabo era bangi bagamba era abasinga bangi abaana kati babona abalongo be bana 6 ate nga nzikiriza Mukama kuba kati mbadde mu bulwadde ngenda kuddawo bulungi era nze muneekoleko. Omanyi sitani bw'otamukolera bukodyo akumanyiira. Nebaza Daddy Tom bambi ku lw'ekifo kino ne mukyala Justin Mugerwa bambi mutukozeemu omulimu. Nze najja wano amazima gali nti nga nange neeta n'okutamba nga nze ndi musiiwuufu ng'omanyi olubuto omuntu gwe luyisiza obubi ate nga ndimu ennaku y'omusajja nkaba bukaabi sikyasaba bino Daddy Tom byatugamba nga gw'oli wali eri ennaku yakujjula dda nga nze kase waabwe wendi nga ndi awo nenyengera nsula wansi ndimu omusumba byamu yajja lwali lwakubiri wakiro omusumba Tom nga yali abuulidde nali neebase wali sawa yakusaba pasatu nga maze osaba yajja n'akuba kati gwe n'embeera gy'olimu webase nebisa akasuuka banenge nakaba maziga nenge nangakaba nenga mukaba ne muyeekaliyo ate kati ne maziga kati nebaza musumba byamu kubanga yakola ki yanyamba. Haleluya. Amazima gali nti musumba Tom Mukama bambi yebaye kukosa gye tuli ne musajja Justin Mugerwa basumba b'ekifo kino mwebale tulaga ssanyu mwebale kutubeerako ng'abaana bammwe ne mutusomesa. Nebaza Mukama nze Mukama bingi byenfunye waneeno kubanga ffe ewaffe embaga bambi nze nasooka era nze nina empeta. Haleluya. Nze abasajja bangi wako 3 n'oyo omusajja gwe mbagamba tata abaana bange twali mu wiiki esembayo nga tugenda kwanjula n'agenda n'omukyala nga tuli mu wiiki esembayo tugende waffe nampa ne airtime oba nanfulumya ennyumba naŋŋamba oba tolina airtime akubira beewamwe airtime wuuyo nampa nusu 10 yateeka ku mmeeza bwe yaba nnemedde mu nnyumba yaleeta emmotoka n'apaakinga ebintu n'antikkako n'abaana bange natwana tupangisiza ebuloba n'atusuula omwo yajja ebintu ku mmotoka bw'ati n'abiteeka mu nnyumba n'atambwa n'agenda n'ab'emmotoka nesigala n'abaana bange mu nnyumba.
ne abaana abo n'olubuto lwange emyezi egigwako 3 oyo mukwano gwange yatwala omusajja najja ne tukwata ebintu tutwale wa maama we nze simanyi nti mujja wange ne tugenda bwannange nze mba nebaza mukama mu kifo kino pasita Tom amazima mukama amuwa omukisa nembeera mu kifo kino kyokka nga erijjukira mukwano gwange ate ye mujja wange nze sina kyemmanyi naye byonna mukama ndooza nga alina kyakola kikyayagala okukola nembeerawo mu mbeera kyokka ng'omuwala akulaga nti nno ate yali eri afumba ate yakulaga nti najje waneeno kwagamba ebintu nga tebitegeerekeka. Musumba Tom mwena mutegeera bajja tubuulira ishaka nga ndi ku university gwe mama tubuulira enjiri ne mmanya mutundwe kati ebyancankanamuko n'enjira ki n'ensijja okumunoonya g'amazima nali ngenze yakunaaba eri nga sirina bugatto naye siniza abasajja nga etubeera nga sirina kyakunaabiramu kwe kumulaba ne mugamba munanyambaako obugatto ngende enjira ki naabe tiyali mubi teyali mubibambi nanyamba nampa obuki gagatto okuva nekoolwo omukwano gwange naye negugira ki negutandika nga embeera ze n'ebisinga nga ndinga atabitegeera naye ntandikirawo nga tugenda tunyumya netandika okulaba obuzibu bwayitamu embeera mwayita kituufu nange ebiseera ebyo nga siri buki naye era nga nfaayo gyali mukama nanyamba mu bwangu nze nampa ebyokukola ntandika okukola nga nsobola okufuna kuki ku ssente nga nino making sure yali asula wano ng'ate nze neesulira kabowa naye nga at least ne wemba ku mulimu ku ssaawa 4 ez'ekiro nino tuuka eno ndabe bwagira ki bwali kubanga nze ne bbaawe nali sinaba mmulaba ngera sinaba kumugira ki kumumanya wabula bwe yatuuka okuzaala ndooza nali nina gye nfulumyemuuko ngenda okugira bwe tinankubira akasimu nti munnaayi nazadde bbaawe nanyamba n'agenda namupankisizaawa eyali bbaawe n'agenda namupankisiza ki room mwabeera naye era olwamala okumupankisiza room era okumwerabira n'agira ki namwerabira naye nebaza Katonda nti nali mwagala bwagazi nga kale nfaayo ngende ndaba omwana ali atya ye yasuza atya yalidde oba teyagize eki teyalidde nempulira okulumirwa gyali nga muyita bulisanga tubeera wamu kubanga wembeera n'obuzibu nange nga manyi okunsabira ku nze nga abantu bewange bajja okukyala gwe mbakuumisa okiwulira ate kati bwe yabeeranga n'obuzibu kati nga nange kinnumira wamu naye netandika okumugamba nga tusabira omusajja agire ki akomewo kubanga naye seesuubira kuwasa kati nze nga njagala kuwasanga 222 eyo naye bwe nagenda okugira nga musabira baawe n'afuuka mukwano gwange kubanga nagendanga nnyo nga ngezaako okubagattaganya nga nfuba nnyo baawe natandika okubeera nga nze ankubira nnyo amasimu okutegeera sometimes omwana wabeera agira ki ali kubanga nga bw'ajjayo omwana tamwagala naye era nesigala nga twogera naye g'amazima yaŋŋamba nga bwabugambi omukyala saagala yeyiye ebibi agenda agire ki agenda akole naye ng'ebiseera ebimu simugamba kumumalamu ki maanyi mugamba tweyongera okugira ki okusaba nemuwa ku magezi ekyokola biki kiseera kyatuuka amazima n'ebbaluwa gye yamuwa nze yaleeta ki kuba nze gwe yagikwasa nti oba tannabakakasa ebbaluwa eno gimuwa kakase nti simugira ki n'okwanjula namala okwanjula naye twabeerawo so emabegako wali ngeri naye saagala kujja mu basingo naye nga nsabira nnyo basingo g'amazima nze okubasigamu esaala yo nali mbasigamu naye nga saagala kujja mu baki kuba nali ndabanga ebbanga lyange likyaliyo nnyo ne ndyoka nfuna ekirooto lumu nali ngenze Busoga eyo nga nina bye ngenza okukolayo koolwo nga ndaba Musumba Tom ali nga naali kulanga bannaaye basingo tugendagenda ku lusozi tugenda mu dry ya nnaku mmeka 3 koolwo nange nga ndaba nkutta akakeeka nkutta ekyangwe nkutta akadomola ne tusonga ku ki era nzijukira twabeerayo ne ŋŋamba eki kino waayita omwezi gumu bwa ne balanga
ogenda ku luki ku lusozi ne ngamba nti oba Mukama yayogedde nga nabantu tebannaba ekitegeeza nange aneetaagayo nange nenjira ki ye gundi singo yange gye nabeeramuuko naye era nga mbirimu sinaba kubeera nakwagala nti nagira ki naawasa omanyi Katonda ye buli saawa atumanyi eriyo batatawana kwogera nabo naye naakozesa endowooza ye n'akyusa endowooza yo kyatuka ekiseera ne ngamba nti Mukama oba nange ekiseera nga ngenda okulaba nga ntandika okufuna mulinga nandiwasizza nentunula ne ngamba nti naye Mukama nze ate ono gwe mbadde naye gwe mmanyiridde lwaki ate ngenda okunoonya omuki omulala nengenda ne mugamba nga omanya ebyabakazi najira ne mugamba naye buuza Mukama naye nze njize eki kugambye olaba nga kikukoledde ngero olaba Mukama akisiimye sobola ogenda mu maaso naye Mukama yali mwesigwa ndinge yakyogerako nga mu Desemba mu January nembeera nga nkiddamuko amazima gali nti mu Gwokubiri nga gugwako ne tugenda okugira ki okukyala Ogwokusatu nga gugwako ne ngenda okwanjula era ne mwanjula embaga yali yakubeerawo mu Gwokuna naye netasobola netumala nitukozesa eyali zino gundi mass wedding za Miracle mu Gwokutaano embaga negira ki nebeerawo neneebaza Mukama nti mu kaseera ako birabika ng'ebyali ebizibu oba ebyangu naye natuuka nga mmaze okukyala nga baŋŋamba nga ne ssente ze baŋŋamba otegeka naziweereza amazima gali nti ebintu ebyokwanjula ne bibeera nga tebiri kusobola kugira ki kuwera nga babyetaaga nenzikirizaani nasitula ebintu bye nali nnina kino kyo nakikola ng'omulalu naye Mukama yansonyiwirayo kuba nalaba nga byenzitoyeeko nensitula ebintu bye nali nnina nembisiga bye nali nguze naye ng'ebula ennaku mmeka mbisiga Lwakuna olw'Essande kwe kugira ki kwe kwanjula n'awulira ng'ayagala kaaba neŋŋamba nti siina buzibu kane mbagamba nti bannaye kale munyambe mwongereyooko bali bo ne baŋŋamba teri kugira ki wakiri jangu otulabeko buki bulabi neŋŋamba nti Mukama oba bagambye genda balabako gamazima sijja kubalimba nze natuusa olunaku lw'okwanjula ng'ebintu tewali yadde n'ekyo kubanga biri nali mbigabye te nga ndaba sente wali naye nja kukula nti mu ssaawa bwa 2 zokka bwe ziti nali mmaze okujjuza buli kye ntwala okugira ki okwanjula naye nasimbuka ewaka nga sirina sente gamazima n'abantu bangi saabayita kuba nali mbagambye eggulo limu bannaye okwanjula nakwongezaayo naye nensimbula ewaka nga banteeseeko nyo pressure jangu wakiri otulabeko nengenda nenfunako benafunako kawo batono Mosilemaama gwe nali nninda okwalinga okutuuka mu kibuga nentandika nenshoppingayoko obugomesi bwali butono ne bukanzu butono amazima gali nti ebintu nabigula ebisigadde byonna nga ntuuseewa mu tawuni zeeri nga naatera otuuka gyengenda okumwanjulira n'emmotoka yabitwala gyembifunira buli kimu gyenjifunira omukolo ne gukolebwa mu ddakiika ezaali entono naye ng'ate gumaze okugira ki okuggwa kati ekitegeeza singa nali nninda byonna bibeere bingi mu ssaawa eyo nga nninda nsimbule nabyo osangira naye sinaba up now singa sinaba kumugira ki kumwanjula naye Mukama yannyamba nafuna abampola ssente ku last abamu ate bazimpa buwi ne ku dduuka natuuka ekiseera nga ne tuguze ebintu ku dduuka ate nga bennyini batwongera mu bwongezi oyo n'agamba nti oguze sukaali kale nze n'akasakiti gundi omunnyo ate nze nguguze oguze butto nze ate nkuwaddeyo akasawo k'omuceere ebintu nagenda ogiraawo mu speed Mukama yankolera okwanjula nebiggwa mu bwangu naye mazima nange navaayo nga neewuunya Katonda byakira ki byakola kubanga nali nzikiriza nti osanga ndigendayo bugenzi kukyala bandabe kubanga emmere yabe baali bafumbye bategese sente naweereza dda kale bannaye ab'emikwana nange mbagamba nti obala ng'ofunye Mukama ng'olaba omwesiga kkiriza Katonda akola era alina obuyinza obukola mu ssaawa yonna akuwa omusasa amina neebaza nnyo Mukama amupeera omukisa bannaye